Omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni amaze okutuuka ekyankwanzi mu lukuŋŋaana lw'abaminisita ogenda kubanga ate obifuna mu maaso awo. General Muhoozi Kainerugaba akakasizza nti yali emabega w'okukwatibwa kwa former road mayor omwami Ssaalongo Erias Lukwago nabyo ogenda kuba ng'oyongera okubinnyonnyoka mu maaso awo. Ebyakengesaha ne Honorable Kasolo Wamma nabyo tebinaba kuggwa yadde n'akatono. Gloria Bugi muyina mu maaso awo wuno omukyala eyasudde omwana ate omuwere yakazaalibwa emabbali w'ekkubo. Byonna ogenda kuba ng'obifuna wano ku Suvia News Extra. Mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange, kansubire nti muli bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe. Mbasaba video no mujimpe like era nensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigende mu notification bell olemesibwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra. Nenyogera okusabirako mu mwenna abalwadde abakosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano munange sigenda kulisa era nga nkutandise n'okuwambibwa kweyali road mayor Erias Lukwago. Munange General Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'ategeeza wali ku mukutu gwe ogwa X oba ogwa Twitter nti munange omwami ono ate yamuyina nenge era ne family nayo njiina maaso wano ng'ate munaye bavuddeyo nabo okubeerako kiki ate kyeboogera eri omwami ono. Kale katulaba akatambi ate tweyongere. Ebyabaddewo ku makya kwe kuŋŋamba nti abapoliisi babaddewo okuva ssaawa mmeka, babadde nga ssaawa 12 awo nga bamulinze, kati ne basooka ne bakebera emmotoka ku makya eya mami wange ng'atwala abaana ku ssomero, tebamusanzeemu ate ne batandika okumulinda. Kati abadde ayina interview ne Ssanyuka, babadde balina okumitinga ku office, kati nze kyembadde neetegekera ate n'abagamba nti tasobola kujja. Kati tasobola kujja ku office kubanga babadde balina okubeera naye ku office, naye n'agamba kabajje wano. Kati interview ebadde short, tebagenze into detail. Yabadde abagamba nti obuzibu obumutuuseeko, n'agamba maybe tujja scheduling another time. Kati after that I was actually seated outside, ne bajja ne babuuka ekikomera, basaze baddwa ne babuuka ekikomera. Kati mu kuyingira ne bagenda mu kisenge ne bamugirayo eyo ne bakyonyiza mami wange. Kati ebyo byaguddewo. Mami yababuuziza mumutwala bwa, tebamugambye gye bagenda mutwala oba kye bagenda mukola, naffe tetumanyi. Waliwo ebintu emubadde muwerekereza ababyokwerinda bano okubadde pressure, bayita ekyuma high pressure machine n'eddagala, bali tutto baba babiresi? Ebyo tetumanyi kubanga batuyisizza mu ngeri gye tetegeera, kubanga yabadde abagamba at least ko mutwale pressure machine erina eddagala eddala kubanga tali bulungi. Ne bagamba ebyo tetubyetaaga ng'ebyo bawoza, ate nga musajja mukungubu tasobola badduka. Omuba muzze mwogere talina buzibu. Kira kye batutte mu nju eno okugjako ye? Batutte yeka abalafenna batulese ebiwandiiko oba ki? Nti tebalina kyakutwala, kati balabye nga tebalina kyakutwala ne batwala ye. Kati tebatutte kiwandiiko, tebatutte kintu kyonna kirala. Ali mu mbeera ki? Naalongo agezaako okukuma, tali bulungi. Aba famire ya Ssaalongo Erias Lukwago munanga ate we batyo embeera buno obudde gye balimu, naye nga General Muhoozi Kainerugaba naye akaatiriza nti omuntu yamuyina. Okiwulidde ekintu ekyo, naye era nga mu kiseera kyekimu bwenkuzaako ate eno olunaku olwaleero
Omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni bw'atyo naye amaze okutuuka ekyankwanzi awo mu lusirika lw'abaminisita. Baminisita wamu nabo baatuuse dda ng'ate boolabira ddala. Awo omunange amawulire ag'ennaka agaliwo ye mwana oyo gw'olaba. Sinnategeera oba muwala oba mulenzi naye ng'oyo omwana gw'olaba asangiddwa emabbali w'ekkubo amakya ag'olunaku olwaleero nga maama we yamusudde kuba abali tayinaako muntu yenna era abatuuze bwe bato bamulonze ate ne bamutwala ewa chairman. So embeera bwetyo bweyine nga bamaama omukyala yenna omutuufu afa n'omwana we abeera n'omwana we mu buli mbeera yonna oba nnungi oba mbi. Ekyokusuula omwana tekigasa kati yuno omwana muwere tamutaddeeko yadde kagoye nga woolaba ekifaananyi bwe kiri awo naye omwana era we bamusanze. Munange bwe nkuzaako eno ewa Gloria Bugi olunaku olwaleero alabiseeko bw'ati wamma nga yina ayakaayakanya esi ayina akabina. Munange gye waviiridde mwana mulenzi amanyikiddwa nga Kato 256 n'agamba nti ye talaba lwaki Baby Gloria mbu tebamuteeka ku bwa Miss Uganda. Si bigambo byange wabula bigambo bya Kato 256 ye bwafuddeyo naye naawe ndowooza ye munnange oba tetumanyi ye gwakirowoozezza oba akimanyi nako ate obeera akyagala. Munnange bwe nkuvuga butereevu paka wa Dr. Jose Chameleone ono tumanyi bulungi nnyo mutabani we Abba Makasi ne mukyala we baata obutambi obwo obuseego okiwulire naye ya Dr. Jose Chameleone abaddeko okulayivu ne bamugamba maama mutabani we wamulabye nga bwe yakula biki avuddeyo n'akikatiza n'agamba nti ye obutambi bwonna nabulabye era nange ngenda kuto obwange. Atugambye ekijja si muntu sigenda kubanga ntema ebigambo byayogedde wabula kamukuteereko ye kennyini ng'abyogera ate tweyongereyo wamma Abba Makasi bimi batugamba nabo Mayanja family alambuzana waawo mulabire nga namulabye olwangambye musole ya Abba nagirabye ati ngenda kuleeta neyange neyange kola ate yange yakabejja nyakubwaguliza kumalayo. Bw'atyo Dr. Jose Chameleone naye ayongedde okakasa nti ye kituufu obutambi bwa mutabani we yabulabye obwa Abba Makasi n'atusuubiza nti ate ye bw'agenda okuta mukwano obuwe badde mukyakwongiriza buli kale naffe weetuli ate Suvi Airport Pickup and Transport Service bakasitoma baffe abalungi nyongera okubajjukiza nti emiwendo gyo twagisaliddeko ddala nga woolabaawo ate nsiiba nti bagamba nti bookinga Suvi Airport Pickup and Transport Service mukwano nze siseererako ddala. Oyagala kugenda mu kyalo, oyagala kukima mu kyalo, oyagala genda ku pate, oyagala genda ku birthday, oyagala kulya ku zizo, kiki oyagala okulya, oyagala kunona ku kisaawe, oyagala kutwala ku kisaawe, bookinga Suvi Airport Pickup and Transport Service. Ate badiyale wojja n'ongamba munnange ebyadala Suvi sente zonna zirabye naye ekyamazima siziwezaawo nja kusalirako oba okitegeera kati so gwe wenna atanaba ku bookinga Suvi Airport Pickup and Transport Service ono ng'ojja n'akusalira nako olinze eki mukwano bookinga Suvi tweyongere munange bwe tweyongerayo ku nsonga za King Saha wamu ne Honorable Kasolo bo batimu King Saha bawaze bagambye nti kiki yakoze kibadde n'amwatulira kati ate bambagamba nedda King Saha ne Honorable Kasolo muleme kuzanyira abantu ku mitwe nti kubanga muli mu bidiversion byammwe ngenda kubanga akatambi nkabalikirako nammwe ate musobole wamma okwerabirako era nze kamba sibulire wano mukama abampeere kyonna kye musinga okwagala gwe wina ayagala Suvi News Extra. Bye bye. Muve mu diversion musome ebyabadde mu budget nga tebannakulaga nti Honorable Kasolo baamulabisizza sooka weebuuze yayitawa okuyingira mu kivulu ky'abantu banno ani yamuguza tebo era abadde na interest ki okujja abeerewo mu buntu. Waliwo minisita ayinza okujja mu kivulu nga temumuwadde script na baani bagenda ku performing. Weebuuze King Saha wa Boboga mu music yayiseewo ku performinga ku kivulu ky'abantu bakadongo kamu. Muve mu diversion muddeeyo munoonye ebiri mu budget
bantu mmwe mwagala nnyo ebikiba kyamuukiriza ne katemba w'abannabyabufuzi abafera okubakolamu ensimbi. Honorable Kasolo okujja abeere mu kivulu ky'abannuupu ani yamuguza ttebo? Nalabye luli lwefukamiza lukazi bw'ekkapo neebaza Bobi Wine okumbeererawo ekivulu kino okugenda mu maaso wadde nga mu ggwanga taliimu. Kasolo we NRM yayitawa okujja mu kivulu kyo. Ani yamuguzizza ttebo? Nemwe bwe mutulabako amatu mukiyita basiru. Bakugambye nti Honorable Kasolo yazzaawo nga takimanyi nti King Saha agenda ku performing. Sinakindi ekyo ekivulu ye yakitegese. Tubuuze details za URA neza promoter. Tubuuze yawandiikira ebbaluwa poliisi okukikkiriza kibeerewo. Lwaki mubuzaabuza abantu n'okuleeta diversion mu kaseera nga bannayuganda balina okwetegereza ebyabadde mu budget? Kasolo yali abadde mu kivulu ky'omuntu w'enaale era alina interest okutuula awo mu bantu bannuupu bwe mwebaza Bobi Wine bwe mufera abantu nti waliwo opposition. Kankamba buzi kukazibwe ku King Saha ne Honorable Kasolo kazibwe kapo yabadde asinga kwetaaga kaani. Era King Saha yayiseewo okuperforming wa Bubblegum Music ku katuuti k'abantu baakadongo kamu. Era mumbuulire omuyimbi omulala yenna yaperforminzeewo. Bweba teyabadde ddiiru yakuyisaawo kubanja ssente za nnyimba 10 za Revolution. Mulimu ebintu bye mutupuusinga okwogera. Zemujja kungoba mwenaale mu lwakwogera mazima. Siyinza kukkiriza kubuzaabuza abantu mu kaseera baconcentratinze balabe mwabawadde sente mmeka mu byamalwaliro mu byenjigiriza omwenge mwagutaddeko sente mmeka muleese kidiversion. Mulya n'abantu b'enaaleemu bwe mwe bategekamu ebivulu bwe mwefuula ebintu by'opposition bwe mubuzaabuza abantu. Kati minisita omulambo ow'enaaleemu yazza atya mu kivulu ekyo? Era si kuliputi gye mwamuwadde mukakasa nti waliwo ayinza ogigendako. Mumanyi minisita bw'abeera mu kifo nti ne puroguramu okuzikwata katuuti wali wabaawo omuntu we. Kati mwagala kutuŋŋamba yayiseewa. Njagala naawe okutegekeyo omukolo oyite minisita. Olaba oba waliwo asobola okujja katuuti ayogereko ebyensimatu. Mubeere emizannyo gyammwe egyo naye muleke bannayuganda basooke bayite mu bajeti. Balabo bayabafevalinze oba teyabafevalinze gwanga lyaffe mutujje abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa balina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulomberedwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.